abasajja bakwata omusajja oba wajja kufumba abamwemwe mutera bamusobola omusajja abeera bebi kibebi kyana kito muli mutaba tulaba ku Kakos Facts 256 ene program ya mwe Celebrity Patrol kutuba tusisako amawulira agakwata ku baselebu bamwe negate mwelabira ku subscribing ku liking commenting ku following no sharing nange Betty Faith negate mwelabira batuteka minsimbi beba higher level tour and travel agency oyagala kulambula side wa Western Uganda Eastern Uganda yonna oyagala kulambula bagamba ntibe kwate abagala bakuleka kweze number ezita wasa Twina enyimba is it trending right now on social media tulaba mwana mlenzi wake benda yakubyo oluyimba no mwana muwala maili ngono mwana murundi ani wamulabye ko mwana inafiga nanga yantisiza nanga bakubyo oluyimba baluyita maini lulungi nyo lunonye ko social media platforms lu trending right now mpozi nekirala omwana mlenzi record ela butida ono yakute nyimba zakadongo kamuzon ezisinga nazikuba mu ngeri ya reggae nga muno mwemuli enyimba za Fred Sebata zagala zonna nungi nnyo mujukira no yatuyimbira oluyimba nga abakabasajja banyuma muzinanye kwa social media platforms kweziri nungi ebipolo ne concerts bingi nnyo mu Uganda gwenga omuntu kyolina okukola kwe kunonya ku sente nononya wawogenda okyakalira oba ng'ekimu ku kyo kya legendary Monique Seka lwaki ngambye nti legendary aludako music industry panga ayina emyaka 5 mukaga bayinawo yatuyimbira azatuyimbira ennyimba nnyingi mwe muli Norway tumanyi Adeba Sirina Hotel ku Victoria Hall ngabiri umusanvu ogwomunana temusubwa mujje muberewo ninga tuwelabira nti ali bad ticket ya mitwalo 10 atana sasulira ku geto ba ku mulyango ya mitwalo 15 anyway ebyo tubiveke katugende ku bya Juliana Kanyomozi Juliana yalabiddwa ko ngakola media tour nenga bwe tumumanyo bulungi ye mchala atata alabika nechaika ekivulu kye kyamujjeyo tujukira nti ayina ekivulu ku Sirina atenga kulunaku nyini kwe kuli n'ekivulu ky'ababitusi ku Freedom City Juliana nga takola media tour yalabiddwako ng'ali ku TVM ng'abuuzibwa nti okuva bwe yaviibwako omwana we experience ki gye yayitamu mu biseera ebyo ono yabagambye nti tekyali kyangu nnyo era yalowooleza ddala nti obulamu bukomye kuba omwana we kekaali akasuwa ke byonna byonna yali abyetamiddwa ng'abiko yali tamanyi nti alisobola n'okudda mu public naye yagambye nti teri bulamu bwabibeerera itasubira kuba nti anavayo nabeera mu public nga bwali kati naye kati agenza againinga era nga tumanyi nti ayinayo n'omwana omulala olagwe yazaala oluvannyuma lw'okukkiriza nti Karen yagenda tali. It's true because as a mom I remember I used to think I'm in control of everything. Nothing can happen, right? And so for me it was such a lesson that in life you can't we are actually not that. You're not in control. Yes, you can do the best that you can do as a human being. But at the end of the day, God has the last say. You cannot, Farida Rusobola Kumanya won't be next week. You can make your plans, but God always must. Yeah, so for me that was a lesson. And it sort of helped me come to terms with my son's loss. I guess I stopped blaming myself so much the way I used to before, because I used to blame myself. Juliana Kanyomozi oli muntu ayagaliza oli muntu wa kitibwa but kulunaku olukulika abaana ab'obulenzi basatu abayimba ne bafuna ne mukolayidinga ku date yemu the B2Cs simanya ani yasooka yani different venues naye I think omuntu yena yandiyagadde okuba nti no anyumirwa Juliana naye n'alaba ne B2C guno si gwe kusoose Kamioni yakola concert yemu ne Chris Evans wakolako concert yemu ne Rema Namakula. Aren't you confusing the fans abagala music oba goyagala ba Juliana bokka banyumirwa? Kakati nze by the way nze yo argument simanyi na je yava kubanga it does not make sense for me kankubulire lwaki mu nsi endala ogenda n'ovuga mu streets n'olaba billboard nga 3 nga wano waliwo Alicia Keys eri wali yani eri waliyo manyani ninga bonna bagenda kubeera mu town yemu on the same weekend nobody complains omanyi lwaki
kubanga buli omu abeera alina bafaani be kyova olabanga ne bwe nakola sheeyo abantu ne bagamba mbu era ataddewo ne Rema era bannange ffena twafuna abantu wali ku Sirina nga ali ku Equatorial Park nefe mbi twafuna abantu kati ekyo kikugamba ki kitegeeza nti bafaani bajja kgenda we baagala okgenda Gravity omutujju yavuddeyo ne yeetonda nenga yabadde yeetondera ki tujjukira nti emabega kaawo Wizo ne girlfriend we Sandra Teta tujjukira nti Wizo yavaayo n'akuba girlfriend we nga bingi ebyaliwo family enkaayana nyingi ezaaliawo Gravity alina kye yayogera nga kino kikyanyiza abantu abamu nga bagamba nti Gravity awagira abasajja okukuba abakazi oba abakyala ono Gravity we yavuddeyo ne yeetondera abo bonna abalowooza abamutwala obubi nti yali awagira ekyo tebaali balowooza nti Gravity awagira abasajja okuba nga bakuba abakyala Gravity musiikwe mwayisi olunaku olwaleero ng'ozze osaze pulesa si kusala pulesa naye nzize okutangaaza mu bantu kavidiyo akabadde katambula ku social medias abadde baga Gravity okunga abantu okuba abakyala owagira violence eyo domestic violence si bwe kiri era nze siwagira ibikolwa ebyo okutulugunya ekitonde ekikyala omukazi okulwanagana n'omukazi okuba omukazi okuvoola omukyala sikiwagira kuba nange mwennyini ndi musajja alina omukyala alina abaana alina maama alina basisita bange besandyagadde bakubwe oba bayisibwe bubi mu mbeera omwebe endala so neetonda olw'ekikolwa oba olw'ebigambo byenakozesa ku platform eno yennyini nga mbuuzibwa ebibuuzo nenziramu ebibuuzo anyhow so ndi very sorry era tekiriddamu kwapeninga yamani nga tuvuddeyo eduddeeyo omuyimbi eyayimba sijja kuva Kampala ng'anye ndowooza Kampala mulabye Red Banton Kampala olowooza teganye ze ngamba oba sooka ofulumemuko ogende olimeko ogende Masaka olime okomewo bino byalabiddwako nga landlady wa Red Banton agamba nti Red Banton ave mu nyumba ze lwasonga alemereddwa sasula ennyumba ye ate nga bwe tumanyi obulungi nti abantu bateekawo amayumba just never for their support ate nekirala n'agamba nti omusajja ayogera bubi kati awo nga tebagenda kukwatagana so namugamba abekulire ennyumba ye eno katugikuwe ye kutuwa time ya kutuwa sente zaffe nti tatuwa budde sente zaffe tazituwera mu budde ate n'obudde obwogera naffe nabo tabutuwa bw'olaba nga abantu bakwata bulungi alisifuba okulanga omwezi gumu gwolekayo emabega kuba naffe tuba n'ebizibu byaffe ennyumba yali ya 75,000 ne tugimwawulizaako ng'era alemereddwa sente ne tumuteeka mu galagi nedda ne tumuggyako galagi ne tugigaba ne tugiwa omupangisa omulala ne tumuggyako boys quarter ne tugiwa omupangisa omulala awo wonna tusala sente ate ng'ennyumba agikaddiyiza ati yagirwamu ati tugirenovatinga tosobola era kumakya n'okukwata sente gwe n'oddaabiriza nnyumba wamupangisa takusasula tugende ku nsonga eyakule eyaleeteddwa mu mawulire ensonga nti nno olemedde mu nnyumba z'abaana abakubanja nyumba oziruddeko ensonga eno ogimanyiko ki for starters ekizirwako kitegeeza butagisasula kitegeeza ki naffe kyetwebuuza oyo simumanyi bayizawe gwe mugambako oba yani oyo amanja gwe simanyi Julian y'omu ku baganda baana b'omugenzi kyabanja kimanyiiko oba takimanyiiko kuba bukyanzijawawo simulabangako agamba nino sente wazitekanga ku ssimu nze nali muwaddeko ku sente simuwangako wadde n'emiso 10 bempa sente bantu balala nnyo naye nga simulabangako physically abantu bemanyi abamanja bamuyita Viki n'omulala James Semwangu so kati oyo simumanyi mwakyaziza omulalu sovala mbagambe temukolanga bukozi interview bwe muti oyo mwakyaziza muki alina ku risiiti y'M75,000 ani ne bakuggyako galagi ne bagenda nga bapatitioninga ennyumba paka wasigala muyana naye era still bakusonyiwa emyezi 8 baani baana ki yekyagamba obuzibu simumanyi singa mwakwasaganye n'omuntu omutuufu ye Viki n'omulala ni James so kakati mwafunye mulalu eyabagwiridde mbugwe yagamba nti sijja kuva Kampala ng'anye
muganye nova mu nyumba zaabwe kati atanziyizaamu atanga nti adisowoodi baamu ne bwe mba nvuddeawo nengenda ewala netoloolera mu city so kaakati oyo bwala teyali bamalidde budde mulalu anja ennyumba eno lwaki togisasula ate lwaki emyezi 2 nga bakusonyiwayo n'omunaana oliko ojja kudda ku ebyo oyinza okukola ekintu okunyigiriza gundi kumba oyambi muki muyambi bambi kyanyambi ekiwala ekyo nekigenda ku tv sente wazisindise dda wano ku simu emyezi emeka egyo emyezi 2 maama kaliiro yazisindise dda maama kaliiro bamuyita Rebeka agaba sente yazikoze ekyo bwe yakiwulidde waliyo life ne MC Rich ne bampeereza sente so kakati kyanyambyeko kyaleze kirowooza kiri mu kunyigiriza kumbe kyanyambye buki muyambi buli wamu kiragire naye sente ezo zaalibadde zikiyamba kigulemu ku bizigo kuba kyali kyeru nekiddugala kati kibadde kitandisa okuddayo mu kkala yakyo entuufu temwerabira nti tuteekemamu ensimbi aba higher level tour and travel agency yagala okulambula yagala kutuwaringa bakubireko ku namba ezitambula mu wansi awo naye nga nze Betty Faith mubeere bulungi mweraba